Nkwanirizaako nate webale nnyo okwekumira ku mayingo gano gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. MP Mawanda yasindise okusaba eri Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni eri General Muhoozi Kainerugaba ku posti ze yapositinze gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Yagambye nzira ku MP Mawanda agamba nti nno Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni alina okuvaayo n'annyonnyola eggwanga lwaki liri ku bunkenke n'ebigambo bya mutabani we byatadde ku social media. Bigambo ki ngenda kuba mbikuwa. Kutegeeza nti nno oli ku UG Update TV kusinza okuba ng'otuwuliriza, webale nnyo okwekumira ku mayingo gano. Gwagala otweyungako, waliwo ekigambo subscribe kikonemu, ojja kuba ng'otweyungako bulungi nnyo. Gwagala okujja mu comment section tukwanirizaako. Abali emitala w'amayanja nammwe mbanirizaako nnyo, mwebale kwekumira ku UG Update TV. Kakati Kyaddondo Eastern Member wa Parliament Honorable Nkuyingi Mawanda yaise okuyakoowodde gavumenti eri under Yoweri Kaguta Museveni addressinge remarks ebigambo ebyakoleddwa Chief of Defence Force General Muhoozi Kainerugaba. Kubanga several sources zimaze kikonfaminga nti General Muhoozi Kainerugaba mu nnaku eziyise emabega ya postinga ku several Twitter social media platforms ng'agamba nti nno ya ekintu ekyakoutinga tension bannayuganda 10,000 era abaatwala enteesaganya zaabwe n'ebirowoozo byabwe ku social media platform okwogera ku kino oluvannyuma lwa Sudan okuvaayo n'edimandinga apology okuva eri gavumenti eya Uganda. Sudan mu statement yayo egamba nti gavumenti eri under President Yoweri Kaguta Museveni erina okushuulinga up an apology oluvannyuma lwa General Muhoozi Kainerugaba okubatiisatiisa okutwala olutalo mu ggwanga lyabwe nga pulezidenti owa America ali elected Donald Trump amaze okufuuka omukulembeze ngazze mu ntebe. General Muhoozi Kainerugaba yakoze statement eno nga reactinga ku lutalo oluli mu Southern Sudan olumaze emyaka n'emyaka nga lugenda mu maaso era olulese obulamu bw'abantu bangi nga bafu. We yabadde ayogera ku incidence eno Kyaddondo Eastern Member Parliament Honorable Nkuyingi Mawanda aga President Yoweri Kaguta Museveni alina okwogera ku nsonga eno, alina okuba n'addressinga bannayuganda eri Chief of Defence Force General Muhoozi Kainerugaba posti ze yataddeyo gwe mukwano gwange ezaleesewo tension eri bannayuganda saako ne South Sudan. Bagaga agamba tetugenda kubanga tutambulira ku buno obunkenke, twagala Yoweri Kaguta Museveni aveeyo annyonnyole eggwanga obutiitiizi bwe bataddeko n'okutya ne paniki kubanga bannayuganda bangi abatransporting ebyamaguzi be nga bayingira eggwanga erya Sudan. Kati ate abasajja banyiivu bagamba the Chief of Defence Force avaati eri n'ayogera n'atandika otutiisatiisa nga waagenda otuleetera olutalo mu ggwanga lyaffe. Twagala gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni ebeere ng'ewandiika apology, official apology okusobola okulaba nga kino kikkakkanyizibwa bunnambiro. Era bwe twogerera General Yoweri Kaguta Museveni tannaba kubanga abaako nekyaddamu kyanukula ku nsonga eno, naye nga ba political observers, ba politicians abasinga bavuddeyo nga bali concerned ku nsonga eno okubanga tebaagala kuteeka ggwanga lyabwe ku bunkenke nga General Muhoozi Kainerugaba kiyakoze ekyokupostinga, kubanga agamba guno si gwe mulundi ogusoose okubanga General Muhoozi Kainerugaba apostinga ebintu ebifaananako weebiti okubanga atiisatiisa amawanga ageetoolodde, kubanga ne Juzi yavuddeyo n'agamba nti nno ba white nationalists bagenda kubanga bakajjuutuka abali mu ggwanga lya DRC era abawadde ennaku z'omwezi nga 2 January okubanga baamusa ekitundu ekyo ekitabo ekyo agenda shootinga omu ku omu. Ebigambo ng'ebyo nabyo byadrawinzewo tension ne birekawo corridors of confusion eri Uganda sako ne diplomatic foreign countries ze tuli mu relation diplomacy nazo gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Gwe olowooza ki ku bigambo General Muhoozi Kainerugaba bya postinga ku mikutu egya social media? Ngooza gigenda kuteeka abannayuganda. Jangu mu comment section, jangu commenting, jangu liking, jangu sharing. Gwe ayagala otweyungako nagambye dda
jangu waliwo ekigambo subscribe kikonemu okonene mukade ojja sobola okulaba nga otweyungako ddala bulungi nnyo. Mbagala nnyo temuva ku UG Updates TV.